nkuleetedde ezimu ku performance ezasemba ez'omukulu Alex Mukulu awo ng'ali ne Bebe Cool ku concert eyali ku Serena Hotel. Ya muyimbi ki osobola omuteeba engeri gye yali yeerondalonda mu bintu by'ayagala n'abayimbi be yali asobola okugenda okulaba performance zaabwe mwana wattu beebo abaali abasengekebwa basobola okubeera nga bayimba. Eyo yali concert ya Kenneth Mugabi. Music wa Kenneth Mugabi mumumanyi nti mulungi ate wa abantu balondemu ensonga lwaki Alex Mukulu kwolwo olunaku yagenda ku Serena Hotel n'asobola okubeera nga abeerayo mu concert ya Kenneth Mugabi. On top of that actually kalina akatambi kukanka mutereko kubanga eno yali galasi performance ye. Omusajja yazina amazina kanka kutereka akatambi kano okeerabireko.